Bias, yangu. Chichi. Bias. Chichi bias. Walter mzee. Simanyi uva watenda. Chenjala kudala agenda kusuula eddalu. Tekulimba ddala bw'oto omuveeko ajja kusuula eddala muviireko ddala. Mzee va ku bintu bya Diana. Bwe kennyini kuba bitandika. N'ovumira mu maaso ga Diana n'onswaza. Wanswaza mzee wanswaza. Lekeraawo. Ate mzee faanana emyaka gyo. Oli kasajja kakulu. Sina kakulu obuli kakulu nnyo. Olowooza oli muto. Kati njagala otegeere bino linjogerako byali bituufu. Tewali mwenzi. Wali mwezi. Wali mwenzi. Olikuwatirako wali mwana wo. Kakati laba langira gyoyambaddemu. Era balowooza oli muto. Kiki otegeeza mu ekyo? Laba akapale. Zezo empale ziri. Eyo legingi. Obuze balowooza nti oli mwana muto. Laba wakagatta akamasaamasa. Oyo osengeza ezizo. Lekiraawo ebintu emuzeere. Zino zibayita musonso. Manya emboozi gy'olina okunyumya naani. Ne kaakati ebyo tusooka tubiveeko Pius. Njagala tukule. Tukule nze naani? Tukule naani? Gamba njagala tufe. Kakati njagala otegeere. Pius ebbanga lindi naawe tuli ba mukwano tumanyiganye. Siri mukwano gwo. Ku biwampisa mu maaso ga Diana n'ebigambo byanjogere siri mukwano gwo. Ate nze sisonyiwa. Naye nali njogera byali bituufu. Oli mwenzi. Sisonyiwa nze siri kusonyiwa. Kakati kinjagala eriwo. Olya bulungi. Kukusika saakulaba. Kusika Emma. Emma mpozi yafa. Nga kitalo. Lwaki temwambikira? Bannange tiwonya Emma yafa. In fact namanya ne nali wala. Ate namwe temwambikira. Tokola ki? Mungambako nti wali musajja afa. Emma olwata mumanyi. Tamanya tikali buli omu yali omugagga baabanga afudde. Oba olyani oteeka okumanya. Emma mawulire gaalanga. Ne bamwogera buli omu wonna nti Emma afudde. Naye wantu waki temusiima? Bade musiimeeko. Emma nga gye yakujja waali wala. Ebintu ekirabi ekyantamye ekyo. Naye kujja yandinde seeyo kalaseeyo. Yakulabirira ngalabirira omwana we. N'akwola. N'akusomesa. Namanyi nti omuntu gwaweerera nti ye muntu owuwe. Mugenda muga nti abagagga tebaagala bantu muntu oba tebaagaliza. Emma yakwagaliza ebintu bingi. Tokomye ku ekyo n'odda ku mwana we. Muzeeyi yogera ky'oyagala ombuulire. Kiki ekyempisa zenna gye ndaga? Kale ebyo tubiveeko kati okuze. Nkuze. Lwaki omwamadi? Kakati tukole ebintu ebyegenda mu maaso. Kati ddiirwe yo. Muze Emma yafa. Emma. Kati mukufa kyogedde. Kati mukufa kwe yaliko ebibugagga bingi. Anti n'abaana. Abaana bina babiri. Obugagga obwo obusinga ffe twali tubulimu era nga tubumanyi. Waliwo obugagga bwe tuteekeddwa ffe kennyininyini nga ffe okweddiza. Olya bulungi kati ffe tumala okweddiza. Kati bwe tubweddiza kino ekikazi kiyinza okwagala okububba. Kati kyo okububba tusale amagezi ne ali kyakibubbye nga kyalibba waakyo. Genda maaso. Twefunzeeko tusigazeeko obumu. Okusinga okuddaawo okubonaabona zikyendaba. Tutwaleko nawe ofuneko nga ffe. Kati nze Emma omuyita otya? Emma yali nyowa ku lusegere ate gwe wamuli yakulabirira. Bwandabye nanzaala. Kati kusinga okufiira abalala bayinza okubyeddiza nga sibayinamu makulu. Abalala be baani? Ababbi ababitunuulidde. Wala babitunuulidde. Neffe tubimanyi byonna. Kati tubitwala? Twali tetulubbye. Twamukolera. Twamukolera. Yakusasula? Anti yasasulanga nti waliwo byetaagisa nga ffe. Si mu banja. Ne tusobola tulinga. Akati oliriza kantu gwe. Emma wali omusinga emyaka egyaka wansi wa 10. Kubanga omugosinga obukulu yafa. Olwate bumalo bibba n'ofa. Ebyo bitunulamu. Omuntu obanga onoonya ssente okulembeza kibi. Ngizeko okulaga ensonga entuufu beteekeddwa okubeera. Musajja mmwe obukulu mmwe mubba ettaka. N'olunda n'obukooti bulaba akabbika ettaka. Akabbika ebyapa. Kati kalize ku bintu by'omusajja eyafa. Ate nga yaleka abaana be. Mbo tubibbe naffe tubeka byetesigaliza kubanga naffe twaliwo abalala tebabibba. Emma omuyita otya? Naye kekinjala maze okutegeera tolina magezi. Totegeera. Omuntu ayasoma akuwalira pulaane. Tusobole okweddiza ebyobugagga wabula totegeera lutegeeza. Aidha sente ziba zigaanye. Ffe kyokubba ffa. Ate nga lwaki nfa nga ebyobugagga weebiri biwala eno.
Fizino okubira okutambula nabyo. Fa oba si kyo Eh. bireke ebintu byakusokako. Ebina byekozaakoza ne kayimbaza obugwe bw'abaana abato balowooze nti kato olukooti bufiitingi konna nga obuuso bwakaggwa munda nze ndeka toddamu kummanyiira kola bwoti ku bintu bibiri either fa oba ebyobugagga byesonyiwe Kakati kyovulaba nti amagezi gonna gagweredde ku Diana obwenzi bwakumalamu kati wasomera ki wasomera bwereere amagezi abeere nga tutambulira wamu obwenzi bwamulemeramu. Manager gyebaleko. Kale naawe gyebale Edisi. Oli bulungi? Ndi bulungi ate ggwe? Nange ndi bulungi. Emirimu wagikoze gyo? Ngezaako. Kakati manager, nina kyenjagala okukubuuza. Omuwala ono Mase, wategeera amagenda ge n'engeri gye yagendamu? Kyamazima Mase amagenda ge saagategeera Tewategeera? kubanga nange teyansiibula. Yagenda bugenzi bw'atyo. Toddangamu wadde omuwuliza? Siddangamu yadde omuwuliza. Kakati okimanyi nti Mase ye yabba mukwano gwo Pius? Mase yabba mukwano gwange Pius? Ye yamubba ensawo Pius gye yakaabiranga. Mase ye yagibba. Naye mbadde nkusaba omunoonyerezeeko omunoonye nga nange we munoonya olw'ensonga oli yamuleka mu buzibu kuba mwetaaga ate nnyo. Nange ndi wano siteredde anti byangwako nange Kase yandekawo ndi wano ndi mu kiwubaalo. Kase yakulekawo? Naye era ekyo nze nali mbeera wano nga sibitegeera bulungi. Manager nze ekyo nali nkisuubira. Otya? Oli omuwala ali mulungi nnyo nga tosobola kumalako naye. Se namulabanga nga alabika akulimba laavu. Ebyadda gwe tewakiraba tewakitegeera naye nga nze namulaba. Edisi kyotegeeza mu ekyo kyeki? Ekisooka toli mulungi nnyo naye yali talina gyakutwala. Oli mumpi, oli muddugavu, oli omuwala ali mulungi nnyo naye kaakati abantu nga ffe tuba tubaagala ku kimu mpisa. Ebyadda Evans olina empisa ate ekirala omanyi omukwano nze nkwegomba ate omanyi webakwata omukyala. Edisi wali woogenze n'ogamba siri mulungi nnyo? Kyotegeezezza kyeki? Okwo sikumanyira? Sikumanyira mpisa z'olina naye nga tolina kalungi konna. Mpisa ne kali ke nkugambye nti omanyi webakwata omukwano ekyo ekirungi ekiyinza okubeerako naye nga oli omuwala ye talina gyakutwala ebyaddala. Mbibulidde. Lwakuba nti nze sigala nkwegomba olw'empisa zo. Lwakuba temwagala mazima naye nga amazima geego. Edisi kale. Kukanze sonyiwa Kiki? oli otya leero? Ki ekikuleesa wano eno Pius? Nsaba kunsonyiwa era nze kwetondera mbali simanyi nti oli wano. Pius, kiki ekikuleese wano? Ati kikunnyonnyola akubuleko munnaawe olaba ebintu byensenze. Pius, kiki ekikuleese wano? Kikunnyonnyola gumiikiriza. Olaba oba wankolimira nsonyiwa oba wankunamira nsonyiwa kyonna kye wankola nsonyiwa kubanga yakyakalanye omundi gumu sente ne ziva ebintu byonooneka badde nsaba nsonyiwa tuli baawamu leewo nze nkwagala leero togenda kufuna musajja akwagala nga nze
obutakanya bubaawo bukyabo wanje Wenakoma okwagala. eh Wenakoma okukyawa. kakati lwaki onkyatoma nze ngaakyapwagala wena omuntu joni gyali ndindaku sooka mpulizere Pius mbala M2 tekwasagana kutundako wadde mu feesi wadde kulaba lukuliro wadde kuwunyiriza kasuuko wadde kulabako M2 ng'ontabye. satunya sokola leyo yenze owo Pius. yenze paaya wo Pius. paaya yani I love you sente wakabazi wakazijja obuzabigali sente zina John kyekiriwo nange nange sinsokola kyekiriwo Maanyi meerere teri maanyi gaawe ng'olabika bulungi. azira wetyo Simanyi nziruse lyawo mu luggya. Omanyi musajja gwe nalabe natunuulidde emmotoka ne ŋŋamba kiki kino. Oyina woolaze oyina levo gy'ogenzeeko nange ngira ne mbeerawo ne ŋŋamba Katonda yakikoledde. Omanyi buli omu ayina essaala gy'asaba mu nsi muno. Ayagala kubeera kati ng'embeera eyo mw'otuuse nga buli muntu avuga emmotoka ng'eyo gy'ovuga. Ng'era bw'ayambala anyuma nga bw'olabika. Buli omu amazima kyayayaanira era buli omu kyalwanirira kyekimukeeza okuva ku makya paka olw'eggulo ng'akola atuuke mu mbeera eyo gy'olimu. Era amazima ne ntuuka awo w'oli mulimu abantu abamu bendekera awo n'okubuuza. Kati mba nkubuuza nkwagaza ki kyenkana eggulu ly'oku nsi mba mmaze oddibeeramu. Oyingiramu eyo emmotoka n'ogamba oba okyalina by'olowooza bino ebirala. Ng'olimu eyo Pius kikyolowooza biki? emmotoka eyo wagirabye ogyagadde Leka eri maanyi eri bulabe teri atayinza kugyagala eringa ez'abakulembeze b'eggwanga. wenjogerya teriiwo Sitegedde ky'otegeeza. emmotoka nagivuze week 1 week single week wahed week Kiki badde bagibanjaako. kati emmotoka banna akagivuga omusajja yaginguza n'ateekawo ekibeera emmotoka yatta omuntu byamutumira nasisibimanyi bagisanzeemu nze agamba nensinga ebyo emmotoka naakagigula agamba nakiki afe bagamba gwe bakwatira mu kituli aba omubbi mase lwaki emmotoka tebaginzigyeko Wangi tebagadde okunsiga wangi seerwanyeeko kakana emmotoka negenda obusente bwonna ne bugenda wondabira wannaawo okusula sirina Pius ebyokusaaga bino twabikomya dda mabega. Saagala tonze mbyakusaaga. Tosobola kuŋŋamba nti embeera gye wabaddemu nti ate simanyi kalinawo okusatu kyalina kiyinza okusoboka. sirinawo ensula John era engugu eno nkomyewo ewaka bagamba wava toyombye bwe bakugjawo wafuna ebizibu n'emmotoka we wadda Motoka bagitwala tokyalina nawo osula. ate bino ebyabasajja bityo bibeera naye wannyo omuntu agagawadde n'akuuma ssente emyaka 2, 3, 4 ku myaka 10 oba 5 ekitiibwa sente ate Katonda abaga yakusondera kuba mwavu ne bw'olonda ekkutiya ya ssente nga bw'etaano ezina okugwawo noddayo ku nteekateeka ya Mungu Byonna binnyonnyola ne mpulira omutima gwange tegunnabikkiriza. Ndaba ng'ekitasoboka. Pius odde mu bulamu buno. olaba Ate Omuyaayo gw'otudde nako bwe gunaagenda nja kudda kanja neetooloola. Leo jangu. Leo. Pius. Ki ekigenda maaso? Pius. Oyagala kunkubira waffe. asigala kukuba Pius. Leka lwaki ogenda kali nze bwenzi tenagenda bagamba amazima bwe gajja obulimba buvaawo Pius. otegeera Katonda bw'abaawo sitaani tabaawo kati lwaki
Pius nesonyiwa. Lwaki ogenda omukoze eki? Wagankuba omukoze eki? Ayogere otoli mwanyina. Kubye wankola. Taata omba. Yagana kunkubira wano. Nakola ki kyogere nga muganda waali? Lwaki ofuula omubi? Kale mwenzija alina akote kubona agenda nga nze wa muganda wo mbanga ndina ekibi kye namukola. Nakola ki? Nkugambye nta. Lwaki nkuta? Leo ki ekigenda mu maaso? Ayogere ensonga. Nkoze eki? Mwesikaasika sitegera kigenda mu maaso. Ayogere ensonga. Pius nesonyiwa nta. Ojja kutula n'ensawo Pius. Yalina byogero bigamba. Mumpe ensawo yange. Pius mpe ensawo yange. Kiki naye? Obadde ki? Kugambe te ensawo yange. Kugambe te ensawo yange. Iye tesawo igenda n'ensawo yo. Leo mukulu we yakuyita. Omwana bamubuuza ki? Kiki ekigenda mu maaso? Lwaki omubuuziza ng'akyaliwa? Mutuukidde mu kwesikaasika. Otuuse oli abaddewo mu mirembe nga talina buzibu. Ate ndaba akutte ensawo afuluma. Lwaki omubuuziza? Ate agambye bwe kinaafuluma nja kukomawo. Nenga ndi kizibu. Waliwo ekiri emabega we. Tosobola kungamba ng'obunya bubi nga nsonga ya watandika ddi okuwunya. Bunya bubi? Ye nga watandika ddi omulabikira obubi. Waliwo ekiri emabega w'ekyo. Naawe olabika ng'olina ky'otoŋŋamba. Tosobola kuŋŋamba bugambi nti oli olukulabyeko n'akyankalana n'agamba agende ng'ate naawe otuuse. Pius waliwo ekiri emabega w'ekyo kye neetaaga otegeera. Ekisenge kyange kiyaliwo. Ekisenge kyange ki? Ebyekisenge Pius walikisoma beka nonnyonnyola ensonga eno mu butuufu bwayo. Olaba wano? Ekisooka nkooye. Ekyokubiri sirina maanyi. Ekyokusatu ndi muna. Waliwo okuyaka. Ekineewuunyisa ono azze mu kisenge sipiidi ate ono akomyewo nti njavuwadde ate oli simanyi oyo omuswaswangula bwe gunaagenda n'akomawo. Waliwo ekiri wakati awo kye neetaaga okutegeera. Pius. Kale nnyabo. Kakati nyina muganda wange gwe nnoonya. Naye nsuubira ali mu bitundu bino. Weewano naye ennyumba zembuzaabuzizaamu zaafuuka nnyingi ekitaaliwo luli. Bamuyita Mase. Ali awo munene mumpi muddugavu. Ali mu bitundu bya wano. Munene mumpi muddugavu. Alina amaaso manene n'ebitege. Oyo omutegedde. Abeera mu bitundu bya wano.